Alright, oluvannyuma nga tuyingira phase gye twandiise nga aba M23 saako n'abe Democratic Republic of Congo twandiise amagye ga FARDC gagenda mu maaso n'okubeera nga gasasanguza gakyakyanca olw'obuwanguzi phase y'obuwanguzi gye batuuseeko achievement gye batuuseeko gw'omukwano gwange ali yampuliriza tugenda kuleetera olaba achievement ze batuuseeko lwaki omuyeekera saako ne Paul Kagame basigadde bennyamidde basigadde mu kibululu basigadde nga ennyindo yenkata gwe omukwano gwange ali yampuliriza olwa pressure bateekeddwako lwaki ako nno akatambi kakulaga abayeekera ba M23 abagenda mu maaso n'okuba nga bategomya eggwanga erya DRC bakwatamu obwangu obugugu nga badda ewaabwe ku butaka tumanyi yonna gye badda oba badda Rwanda oba badda mu Uganda ebyo byonna tetumanyi tebinnamanyibwako mayitire naye okusinziira ku kiwandiiko ekyayita ne request okuva mu ggwanga erya United States of America balabiddwako nga bakutte obugugu bwabwe nga basenvula nga bawithdrawinga okuva mu nkambi zaabwe ze badde bawambye ku ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Tugenda kuba tweyongerayo. Nga tuyingidde April omwaka gwa 2026 Democratic Republic of Congo DRC saako n'abayeekera ba M23 bayingidde phase endala ey'enteeseganya era ng'egendereddwamu okukomekereza dead list mu regions mu Democratic Republic of Congo ontalo oba conflicts ezimaze decades ne decades kigambibwa nti DRC yandiraba kamwenyumwenyu yaniddamu okulaba kamwenyumwenyu gwe mukwano gwange ali yampuliriza oluvannyuma abayeekera ba M23 okutwalibwa kantindiggwa babatutte tebalaba mabegana mu maaso just kyali kigambo kimu America yabagamba mbasaba busabi please mbasaba busabi withdrawing okuva mu kibuga kimwakawamba bawambye ebibuga bingi obugabuga bungi naye kana akabuga kabadde kabafuukidde akayinja mu ngatto kabuga ki kenjogerako tugenda kubanga tubireeta gwe kyolina okukola olina kujjukira bujjukizi nti oli ku Yugi Update TV era wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako abali emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update TV abali mu diaspora mukola kyamaanyi nnyo ebintu si birungi era kasita mulaba nga embeera ekyuseemu ey'empeereza yaffe temwewuunya olw'ensonga nti gavumenti yammwe ya Uganda erina etteeka eppya lyeri mu kuyisa etwandiise sovereignty bill etteeka erigenda mu maaso n'okwekenneenya Uganda okubeera ng'ekyetwala mu bintu ng'ebimu nga yeekamala byonna ng'eggalo essajja lyerikuba eggalabi ate era eno lyerikomba kakati gwe mukwano gwange era olaba nga embeera ekyuseemu aho manya ebintu birungi si birungi okusinziira ku kontenti tetumanyi content kika kigwe batwagaza tebamanyi batwagaza kubaweereza mutya nenga buli mbeera tujja kubaako n'obugambo bwe tubasuulayo tetujja basuulirira naye kasita mulaba nga waliwo enkyukakyuka yonna yonna mugumire ate n'ekirala muyige okusomera ebbaluwa mu bbaasa kitegeeza tetugenda kuddamu kujja direct nga we tujja kati ne tubabulira ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe kubanga olw'etteeka erinaafuluma mbu tujja kuba olutufuuse bayeekera abayeekera eggwanga lyaffe ekyo kyo mukimanye ate mu tteeka eryafulumye munansonyiwa okulandaggira eyo naye kano mbadde nnyina okukayisaawo etteeka mbu eryafulumye lituteekako oba litwakyuzinga okubeera ba agenti aba foreign country olw'ensonga nti nno information waffe ayita ku kampuni engwira yetwandiise ya YouTube era n'olw'ensonga eyo tuyiraba agenti ba foreigners era tuba tugenda mu maaso mbu n'okulyamu eggwanga lyaffe olukwe eno wetulikeneka wetulimika wetugenda mu maaso n'okusaasaanya information nti tuba tukolera bali byemu ku biri mu bbiiru eno nga bali tannakitegeera kitegeeza ba YouTuber bonna ba content creator etteeka lino ligenda kuba nga libasaanyaawo Kyagulanyi bagamba mujja kiwulira
omusajja yabagamba talwanyisa gavumenti terwanyisa ye yaliwo nga kisiikiriza gavumenti okubatuukako direct niye ekisiikirize bwe bunalukya lumu omusana ne guvaawo nga temukyalaba kisiikirize ekyo we mujja otegeera nti omusana gugenda batuukako direct nga tewakyaliwo emwewogoma kakati tukirabako namwe kenyini mukirabako abali emitala w'amayanja nkimanyi mwe musinga okuwagira emikutu gino ensonga mugiraba wanaabaawo kyonna ekikyuse tujja kulanga tubaweereze mu mpolampola naye ekigambo kye mbagambye ekikulu nti muyige okusomera ebbaluwa mu bbaasa musobole okupiikinga mangu ndowooza obubaka obwo buli muntu abufunye bulungi nnyo okusinziira ku tteeka terinayita naye lyasindikiddwa dda mu komiti defense committee egene maaso n'odditunulamu eryekkaanye nnyo ate teri documentary yatteeka yali etwaliddwa mu komiti n'etagiyisa tebatunula namu bagitwala ne bagiteekamu ennaku 2 teri komiti egenda gitunulamu munjukire wano ku UPDF amendment bill bagikubayo nayoza bagitunulako aga mugimaze ennaku nga ziizo mmale mugee twagitunuddemu era esaanidde okubba mu bantu era ne bagiyisa ne bagiteekako omukono kati olowooza eno bill egenda maaso no back protectinga ku bikolobero byabwe ku buli kimu kye baagala otuusa ku Munnayuganda enaabalema okuyisaawo kubanga mulimu ekinyusi eno bagyetaaga nnyo baprotectinga eno y'engabo yaabwe naye ate nenkuwa amawulire ag'essanyu nti tolina kutya nnyo bino ng'obeera bigenda mu maaso n'okuyisibwa wali ku ssomero gye tuyita ttaamu egenda kati gavumenti bubonero obulaga nti eri mu ttaamu egenda etandika okukola byetandikoze etandika okukola kye bayita amawemukirano katono gavumenti eri mu mawemukirano waliwo ebiteeso by'otasobola kuyisa baagala bayise etteeka lino mu bwangu nnyo mu budde obw'ekitalo lwaki olw'ensonga nti no paliyamenti nga omwezi ogwokutaano paliyamenti eno ebaddeko wegenda okubanga ekomekkerezebwa kitegeeza mulimu ababaka bangi abatayiseewo mu kisanja kino ekya 2026 batagenda kudda mu paliyamenti kati mukyalimu ekkuuli lwaki tebagiyisiza mu babaka ba paliyamenti abamu bagyekanze nti babadde bakimanyi nti si buli mubaka agenda kukkiriza etteeka lino olw'ensonga nti abamu bagenda kwabulira paliyamenti ate mujjaabulira bangi babaddeyo ne buprojekiti bwabwe bakola mu mpolampola of which kati singa etteeka lino liyitisibwa buprojekiti babadde bakola nga bubagatta n'amawanga ag'ebweru etteeka ligenda kuba libakwata nga bo ate kasita ova mu gavumenti oba mu buyinza gavumenti eba tekyakwetaaga oba tekyakola mu mugaso naye bajja kutwala nga basiviliani kati ababaka bano balina okulwana ennyo okulanga etteeka lino teriyisibwa naye nga wenkugambye lyatuuse dda mu komiti egenda maaso mbu n'okulyekenneenya mbalawo bayinza okukolamu ennongoosereza enkyukakyuka oba oliawo mbu olwo balumirirwa Munnayuganda naye nga si we kiri baabikola ne babibaga nga byo bibaagala otuukiriza era bajja bituukiriza kweteekawo abiri tusabe busabe tulawo bawandiwo ekinaakyukamu naye ng'olwedde misango baagitutaddeko dda era teweeyibaala ali eyo naye kino njagala nkikutegeeze kati kino tekikutiisa kino kiwejjewejje eri gavumenti era ng'awummudde tannatuuka saagala balowooze nti batuuse gye balaga okuyisa etteeka lino bajja kubeera mu kiwejjowejjo so olw'obubaka obwo nandaze nnyo naye mwebale kumpuliriza nyongera okujjukiza nti oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuwuliriza gwatanatweyongako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako munansonyiwa okuyisaawo omulamwa gwe tutajjiddeko olunaku olwaleero naye kansooke mbakulise bwakedde butya kansobe nti ebintu byabatambulidde bulungi nnyo nga tuyingidde eggandalo lya wiikendi tuyingidde wiikendi twekutte tutya akati ffenno tetukyalina wiikendi w'osumagiramu bw'ogenze ku beach ogenze kukyakala osanga etteeka lyayise dda
ebintu nga tobitegeera nga tomanyi wawutandikira. Era tusaasidde nnyo baganda baffe mmwe abali emitala w'amayanja, mmwe abatasubscribinga ku channel ezirimu omulamwa nga UG Updates TV, mugenda kudda ewammwe nga buli kintu tomanyi wakutandikira nga mwebuuza nti ate kino kyajja kitya. Munyikire osoma constitution y'eggwanga Uganda era mubanje nnyo abaka bammwe. Minister of Education mugibanje nnyo etandika okusomesa abaana kukalushiramu zino ze bakola egifuule syllabus okubanga basomesa abaana constitution y'eggwanga Uganda, abaana bave buto nga bagimanyi, baleme kunyigirizibwa na kumanyirwa gavumenti nga gavumenti yeefuule nnyo yasoma amateeka gano nga gegamanyi munnansi ng'emukwatira mu bujega n'obutamanya, etteeka liwandigikubiddemu ng'ate libakubiramu kubanga tewasoma, oli illiterate ku kyo. Ne batalina jurisdictions okimanyi nti nno bakutwaliramu bakuwangulirayo olw'ensonga nti tomanyi. So ekirowoozo ekyo nze ndowooza nakyo kikulu gye muli. Tetwogera bwogezi ebiseera ebisinga nti oba tunoonya content ne tubalungamya ng'asobodde okusharinga akatambi kano ne katambula ne katuuka ewala. Olwedde gavumenti yaffe terina mirimu gyetonderamu bannansi, terina companies zefulumya factories nti ezifulumiza bannansi, era ne factories nagambye ze bakola wano ez'amawanga amagwire ez'aba China baleeta badeployinga ate ba foreign era bajja obbikolamu ne batayigiriza muddugavu wano munnansi kwenyigira mu kiki baleese abafune emirimu. Era kyobola abaganda baffe basalawo ekyo ne bakisuula mu guluka ne bagamba tetulina kyakola, gavumenti yaffe kyetwagaliza, ne basalawo okuwaŋŋanguka okugenda e Bulaaya okuba ebyeyo basobole okufuna ekigulira amagala eddiba. Naye ate era gavumenti era nebanonozaayo netandika obbateekako emisolo ku kasente akatono ke mufuna era banga kaginyiga. Gavumenti yammwe teyagala kufuga mugagga, ebaagala nga muli baavu, wejja osobola okubafuga naye munaba ne ssente ne musobola okwekalakaasa omwezi mulamba nga mulya munywa nga temukola, kijja gitiisa nnyo. Kati ke bassa enjala n'obwavu mutuuke okugenda okubanja ebyammwe mu bibanja ennaku 2 enjala ebalume mudde ewaka mbaate mubeegalire nti mwagala kuddayo okukola enjala ebaluma. Kati yeeyo nno gavumenti yammwe bino bonna ebintu oba osaanidde okuba nga obitunulamu. Nkugambye UG Updates TV kooli. Kakati nno embeera mukwano gwange weetyo weeri. Kino nno kikyali kituuza ne mu sectors endala bajja tweyibaala. Abe-NRM tubadde tubalaba mukyacyanca, musanyuka, mukola bino, mukola biri. Tetugamba nti ffe batuli ba kibiina ki, wala ffe tubawa information nga etaniddwa gibawa. Naye tolina kujaguza nnyo. Tolina kusanyuka ng'olaba munno agudde wansi kubanga waayise okuseerera neewandiyitawo n'ofunawo essomo lyerimu. So ebintu ng'ebyo we bityo we biri. Muli ku UG Updates TV mbatumiddeko nnyo mwabagenda osharinga akatambi kano, mwabagenda okalayikinga nammwe abanajja mu comment section. Tudde ku mulamwa tubadde tuli ku ki? Tubagambye okuva omwaka guno we gwatandika mu April n'omwezi guno DRC Democratic Republic of Congo saako n'abayekera ba M23 labels abagambibwa nti babakingibwa n'eggwanga erya Rwanda bayingidde phase y'enteeseganya newankubadde masekati gw'okubanga region zibaddemu entalo nnyingi nnyo okumala decades ne decades ebyasa era conflicts eno eyasinze okubanga erya muzinne wa Zaakendo ye yajjo juzi y'omwaka gwa 2025 abayekera bano nga balusazeeko DRC ne bakapuchalinga major cities omwali Goma, Bukavu mu mwaka gwa 2025 guno gwe tukubye oluku basobodde ofuna achievement sezo abayekera bano. Era jojjuzi bashiftinze ne bagenda ku diplomatic monitoring ne bagenda ku fragile ceasefire. Kati eggwanga erya DRC ke kaseera lisambire emabega ng'ejjanzi
olw'ensonga nti en achievements na buno obuwanguzi batuuseeko bubadde tebusuubirwa mu kaseera nga kano. Ngenda kubawa lwaki Congo basaanidde okujaganya, naye mu kujaganya kwabwe batuleetedde ebizibu. Obuwanguzi wabufuna tekibadde kyangu, kibaleetedde kuzuukuka kugobaganya bebadde bayitanga ab'omukago abali mu balwanirako entalo zaabwe ez'abayeekera okubafubutula mu bitundu byabwe bya DRC. Muno mu Uganda mwe bagigobera. Kati Uganda ogigoba kikosa kitya bannansi? Ti gavumenti egenda teeka ku bannansi baayo akazito kubanga gibadde bba ssente tewakyali kkubo. Bagenda bakamula omusolo. Mubadde musasula guno oguli indirect, kati batandise okuleeta oguli direct. Ne mmaka gammwe babanoonyezzaayo. Buli kamu baagala kajjako musolo. Eno nga Congo ebanyiga, kyokka eno ne international pressure nayo nga kwotadde ng'egenda maaso n'okuba sanctioninga. Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ali nayo tatudde. Embeera si nnungi eri gavumenti. Embeera si nnungi yadde n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala. Kakati saagala tuve ku mulamwa gwo, mukwano gwange ali eyampuliriza. Awo nno tuba tukomawo. Kakati nga we nkugambye, Congo erabika okuba etuuse ku development mu mwaka guno gwa 2025 naddala mu Apuli. Ebinnonogo byetuuseko gwe tobirabanga. Gwe guno omwaka ogugambibwa okubanga emmese yaluma ku ddiba lya Kapa oluvannyuma lwa FADC amagye g'eggwanga erya DRC okutta omu ku bakulu ku bakulembeze spokesperson w'abayeekera ba M23 Wile Ngoma ya achievement sinamba, era awo tubala nti n'emmese yaluma ku ddiba lya Kapa era kuba kuwangaala bawangaalidde mu lutalo n'obugumiikiriza ne bafunvubira ne bagamba ekijja kijje naffe tugenda kubanga twerwanako. Kakati obuwanguzi babutuuseeko. Okumanya nti babutuuseeko jjujjuuzi babadde mu nteeseganya mu Switzerland. N'ezino enteeseganya zibadde za muwendo nnyo olw'ensonga abayiga ba M23 bazeesabira. Tewaliwo pressure, tewaliwo kukaka muntu. Ekyo ky'osaanidde okuba ng'omanya. Tewaliwo kukaka muntu. Bazeesabira ng'omusajja owa DRC Armed Forces bagenda maaso n'okukuba emmundu n'okubaswaggula mu bitundu byonna bye baali beekweseemu. Kino kyabaleetera okwekanga yaga musajja bulijjo butraininga mu ngeri weeti nga tetumanyi, ate nabaleeta ebyokulwanyisa ebiri modernized oba oli awo abayeekera ba M23 batasobola kufuna olw'ensonga nti nno ebimu ku birombe byabwe eby'obugagga DRC ate yabitagetinze nnyo ne beesanga nga tebalina kibaguliza magalo ddiba. Akasente kakendedde, investment ekendedde, ate n'okusanctioninga po Kagame kyabakosezza nnyo kubanga takyafuna byakulwanyisa. Badde afissaako enfissi n'azikubako eno mu bibira bya DRC nga yeekwasa nti agenda mu maaso n'okulwanyisa Abahutu abagenda mu maaso n'okubanga baagala okukomyawo Rwanda genocide eyaliwo mu 1994 mu ggwanga lye erya Rwanda. Era n'agamba bannange oba munkuba sanctions muzinkube. Era yasigadde yayimidde ku bigambo bye ng'agamba ye tagenda kubanga withdrawinga kiyayise security measures mu Democratic Republic of Congo. Kakati Paul Kagame agamba nange bannansi bange nyina obba protectinga. Kakati beesanga ng'ebyokulwanyisa byali babawa tebazzeemu kubifuna, obuyambi akasente tekakyafunika olwa sanctions n'envumbo zibabasizzaako ku international wide. Kakati ekyo ne kiraga obunafu bwabwe ti abana abasajja b'ebweru baati babakwatiddeeko baba banafu nnyo. Kyo kyokulabirako kirabira wano mu Uganda we babakubye sanctions nga takyafuna buyambi olw'ekyo kibagenda maaso n'okola buli kintu bakitaddeko omusolo, bagenda kukunyigiriza gwe munnansi. Buli kamu k'obadde okola ke basuubira nti okajjamu ssente kalina ofuba nga kafulumamu omusolo ate oguli direct. So temweyibaala. Oli ku Yugi Update TV nyongera okukujukiza gwe mukwano gwange mbadde nkubuulira development DRC byetuuseemu nga lwaki abayeekera ba M23 banafuyiziddwa nnyo. Kakati okumanya bakoze bukubirire ne batuuka
mu nteeseganya ezibadde Switzerland nga April ng'ennaku z'omwezi 16 2026 Democratic Republic of Congo government saako n'abayekera ba M23 rebels coalitions bagenda mu maaso ne bagenda ne bateeseganya ne bateekawo kye bayise peace monitoring mechanism mu Geneva Switzerland. Era luno olutuula oba summit eno ya mediatingibwa oba yategekebwa eggwanga erya US saako ne Qatar ne bagenda maaso n'okukola agreement nga bataddewo board batracking humanitarian developments and potential ceasefire violations with support from MONUSCO. Nga bagenda maaso n'okuba nga bateeseganya engeri gye bagenda okuteekawo ceasefire, engeri gye bagenda okubeera nga bakwatamu obutakyobola ddembe ly'abuntu nga wekibadde luli eri, ebyo byonna bye byabadde mu ndagaano eno. Era okubeera mu ndagaano eno tulamu obutuuzi kikulaga achievements eggwanga erya DRC lye batuuseemu. Waliwo kibayita military withdraw nga tugoberera oluteeseganya olwabaddewo wakati w'abayekera ba M23 bo batandise dda okuwithdrawinga amagye gaabwe okuva mu areas ez'enjawulo. Abayekera batandise okukwatamu obwanguwa nabalaze dda abayekera bano nga bagenda maaso n'okukwatamu engugu zaabwe, saagala mu nfune bubi. Nabalaze dda abayekera bano ng'engugu bazikutte bagamba baddayo waabwe, yonna gye badda tetumanyi oba badda Burundi oba badda abatuusi bava mu nsi ki badda mu Rwanda tetumanyi, naye nga bo bakireiminga mbu kuno ku bwabwe bali ku bujjajjaabwe, ettaka lyali ly'abajjajjaabwe balisikira, so balekerawo basi bakamatu g'embuzi baliisengo bwe simanyi bano batuusi bava mu ggwanga lya Rwanda. Babiganye era bagambye newankubadde mutulaba nga tukwatamu obwaffe tudda just twetoololamu bwetooloozi. Baage tuli mu kwetoololamu bwetooloozi ate nga kya bulijjo amagye okwetoololamu kasita gawulira nga tegali comfortable mu kifuga ddembe okwetoolamu ne gaamuka ne gagendako mu bifo ebirala. Sooka oddemu obeetegereze, njagala oba otebuliro oleme kubaako kye weekwasa. Nga woli ku Yugi Update TV gwe atanatwengako nagambye osobola okukkira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Nabagambye guno omukutu gwaffe gwe nayagala okulanga jyamu mu comment section oteekeyo ekirango kyo. Nawe ayagala okulanga munnange eri special jangu mu comment section otusabe otereyo ennamba yo tuteeseganye ojje ku WhatsApp tubeere nga tusobola okuteeseganya ng'ekiyinza okukulangiramu ekirango kyo. Business yo tusobola okuba nga tugikuba abantu gwe mukwano gwange ali yampuliriza oyinza okuba oli eyo ku kyeyo nayo ka business keno oyagala kwongeramu muti ndagala kwongeramu bumanyifu tusobola okukakulangira wano. Mu kaseera mpawe kaagwa nga nawe ofuuse bifeekeera ng'ofuuse famous business yesobola okusooka okufuuka famous, ekyo obadde tokimanyi. Kakati abo be bayeekera ba M23 nga bagenda maaso n'okuwithdrawinga mu territories ez'enjawulo ze baali bawambye nga batwalibwa katindiggwa gwe mukwano gwange babatutte tebalaba amabega n'amu maaso, naye nga nagambye ekiragiro order yavaawa yava eri Omumerika ng'emusaba emugamba nkusaba busabi bambi tosindiikiriza. Yammuka ekitundu ekyo. Byowambye bingi era sinnakugaana sigaza biri byowambye, naye ekyo twebuuzire kino ekitundu kirina nkizi ki eri eggwanga erya US. Kitundu ki ina kuba nga tubiraba maaso awo kimu ku kimu. Mugenda kuba nga mubiraba kimu ku kimu. Oli ku Yugi Update TV kosinzidde obba nga otuwuliriza gwe munywanyi wange. Kakati nga bwe nkugambye nti abayekera ba M23 bo balabiddwako nga bakuttemu obwabwe obugugu bwabwe nga babuulira bawabuwe ebitundu ebali bagenzi maaso n'okuba nga bawamba. Ebitundu bino nga bwe nkugambye ng'ennaku z'omwezi 16 April omwezi guno gwennyini gwe tulimu Congo forces bagenda maaso ne bamuvinga back baddayo mu Northern Kivu mu Lubero territories era nga kigobererwa withdraw y'abayekera bana ba M23 okuva mu strategic southern cities okuva mu Uvira. Uvira eno tetumanyi kikyetegeeza eri Omumerika niye abayekera basalako Uvira mu 2025
ne bakiwamba akabuga kano k'amaanyi. America avayo ne basaba ne bagamba tubasaba busabe mu withdrawing okuva mu kabuga ako mweyongereyo. Olw'obutalaga kuswala na kutya abayeekera bano kye baakola bo nga bo kye baakola bagenda mu maaso n'okulaga nti bakola alteration beetooloolamu naye bakomawo bali mu kwetooloolamu badda era ne baabulira ekitundu ekyo. naye nga we naggambye okuva mu Uvira information gy'otaategeerako yeeno abayeekera basooka genda mu nteesiga tebyali bya mirembe nnyo nga weosuubira wadde US yaboggolako America naye bagamba yes tugenda kivaamu naye twagala kisigale nga kiri neutralized n'amagye agali neutral agataliiko saidi agataliiko kyekubiira. Abayeekera kye kino kibaasaba bo nga bo era enkeera balabibwako nga bakuttemu obugugu bwabwe bayabula Uvira City. Kakati nno security condition nayo yateesedde ensonga enkulu yateeseddwako ng'oggyeko ebyokwogera ebingi ennyo. Embeera yasigadde nga ya bunkenke era okurashinga n'okkubibwa kwalabikiddwako wa kwalipootingiddwa gye buvuddeko mu Southern Kivu mu Highlands ezo mu Nemimbwe nga bayeekera ba M23 bagamba bannange tuli mu ceasefire ne lwaki ate Felix Tshisekedi agenda maaso netusindikira drones zitagetinze enfo zaffe saako ne residence z'abantu bannansi nabo bagenda maaso n'okubakuba era bangi abafudde. Era nga bo babuuza human rights batunudde nga bagenda maaso n'okulumiriza era nga beewuunya parties okublokinga obuyambi n'okutrapinga ba civilians abali mu 10,000 ne battibwa nga bano tebalaba era nga nabo beebuuza bayeekera ki ekigenda mu maaso bannange kiki ekigenda ddala mu maaso ffe abatalaba twagala okumanya. Kati embeera nno weetyo yabadde ya bunkenke eri abayeekera bano aba M23 ng'ebizuka bifuuse ebizuka drones ziringa drones nga zigenda mu maaso n'okutagetinga amaka g'abakulembeze aba M23 era kino bakomplaininze nnyo nga bagamba nga sinakini bandyekyanga ne mu samiti gye baakava okukola okutuulamu okuteeseganya emirembe ebadde mu Switzerland. Kakati no spokesperson eyakattibwa Wile Ngoma eyattirwa mu February 2026 emu ku achievements Congo zeetuuseeko era ono yakubibwa drones oluvannyuma lw'okutagetingibwa amagye ga FARDC era ono teyalutonda kitegeeza obukulembeze baabukutulako ekitundu. Awo gavumenti ya DRC yeyolesa eryanyi. Achievements endala waliwo economic control no controlling abayeekera newankubadde abayeekera ba M23 badde bacontrolinze key mineral rich zones nga Lubaya omuli cobalt. Kakati ensonga eri eti okusinziira ku kigenda mu maaso ne mu nteeseganya ezaawedde abayeekera bano balina bye baasabye nabo nga baagala abayeekera bano eggye ly'eggwanga erya DRC libawe omwaganyo bw'exportinga ebyamaguzi byabwe bye basima kyokka nga DRC abadde agikozesa nga wiponi okulaba nga bano tebawa mwaganya. Eyo naye achievement endala ya sanctions mu mwaka gwa 2026 United States ya imposinga sanctions eri eggwanga erya Rwanda saako n'amagye gaabwe gonna ne ba top officers balekera okugenda maaso n'okusupportinga abayeekera ba M23. Eyo naye achievement kubanga kigambibwa
mbu ba military officers bano baali bakwata ekkubo ne bagenda mu DRC ewali abayekera ba M23 ne babatendeka era eno babawa ne ku buskills obupya okusobola okulaba nga balwana amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era nga kigambibwa bukyanga lutalo n'olubeerawo conflict eno ekuliyeetinze era recognizingwa nga the world largest humanitarian crisis with over 7 million people displaced. Okusinziira ku investigation ne ku investigators recently eyakolebwa okuva mu UN ba reporters bagamba badiscoveringa nga kyenkana 171 bodies mu kibuga Uvira gye gyakalabikako, abala tebannalabikako. Tegeeza abantu bangi abattiddwa mu conflicts eno mu kuwamba obubuga buno. Naye nga wenkugambye ebimu ku byenkunnyonnyodde tomanya DRC eyinza okuba nga etuuse kwe twandiise obuwanguzi mu peaceful talks zino ze baakakola. Katulabe obadde oli ku Yugi Update TV nga kosinza obanga otuwuliriza munzikirize enkomaawo olw'obudde. Mbaagaliza olunaku olulungi, mweraba.